Alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde omumwanjuzi Kituusa Mohammed. Enkuba ekyagenda okutonya mu bitundu by'eggwanga ebimu okusinziira ku alipoota ze tufunye. Kampala yafunye milimiters 12 n'obutundu 9, Mubende 9 n'obutundu 3, so ng'ate Gulu 6 n'obutundu 9. Era bwetugezaako netulaba ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi kikyatulaga nga waliwo empeweevu zikunta zivaawo ku nnyanja Nalubaale, ssaako n'ezo ezimu empeweevu eziva eri mu Gabira g'Ekongo ezikwatagana n'ezo eziva ku nnyanja Nalubaale. Era ensonga lwaki enkuba etonnyako mu bitundu by'eggwanga ebimu. Era bwetugezaako netulaba ate ku mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya, tusuubirawo awo enkuba okutonya okusigadde ebitundu ebiri awo ku mbalama z'ennyanja Nalubaale, ssaako n'eyo mu bizinga by'Essese, so ng'ate ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi omusana gujja kwakanga bwe kubakubamu. Embeera y'obudde eno ejja kukyukamu katono mu biseera eby'oluggulo nga tusuubirawo enkuba okuvaawo ebugwanjuba nga okibudde awo mu masekkati g'ensi yattu, so ng'ate ebitundu by'eggwanga ebisigadde omusana era gujja kusigala gwaka era nga bwe gukubakubamu. Ebbugumu lijja kuba ku diguli za30 eri mu Karamoja, ssaako ne bukiikakkono awamu ne buvanjuba, so ng'ate mu masekkati awo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi bijja kuba ku diguli 27 okutuuka ddala ku 28 okujjako eri Musozo mu Kabale kuba ku diguli 24. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu bisangibwa ebunayira mu kibuga Nairobi, tusoobera omusana okwaka, ebbugumu kuba ku diguli 25, so ng'ate Pretoria 17. New York tusuubirayo olwandagirize wadde nga ebbugumu lijja kutuuka ku diguli 31, so ng'ate Cairo omusana okwemula, ssaako ne Dubai okuba ku diguli 39 awamu ne 33. Tweyanziza kubeerako naawe, beera bulungi, weraba.